teryayamba katusabe kimo Katonda. Omukulu embeera yamutabuseeko dda mulabe wayasambiridde alinga akagege. Yasambiridde alinga akagege. Afrika teryayamba. Mulabe weyeereze. Mukulu Mayinja gwe waŋŋamba nzijja ku buli nsonga. Mayinja yayimbidde mu hozi akayimba Team MK eri wa bobiwine yabadduse buli mu kuyamba bakadama kuva bweru ye yeegasi. Kyeki kunteeza ku mawulire nga ndi bwenti gwalina okugamba ku bantu. Mayinja ayitiridde ayina sayidi. Kyeki kunteesa ku mawulire nga nfaanana bwenti. Mayinja nze nkulindo naabe Mayinja kankuleka ofuso kirala katono dakika bbiri ensonga yamba Mayinja ono mukwano gwo. Mayinja mukwano gwo. Mayinja muganda wo anti mukwano gwo muganda wo byonna. Mayinja tategeera. Mayinja actually Mayinja soko tubule ku byafaayo bya Mayinja. Kuva butonga yefula bwatyo. Yes. Mayinja talina kibuuzo kye yakola. Talina lipoota ya okuva mu P3 eyali agenda okwesimbawo. Okuva mu P3 gendo mubuuze lipoota za P okuva ku P3 mpaka ku P6. Gendo zimubuuze Mayinja baba zirina. Mayinja mukulu wange. Mukulu wange Mayinja. Mwakulira wa? Twakulire wantu wangi, twakulirako mu Kidandali. Twakulirako Kasanda. Ne lwaki mwefuula nnyo? Mayinja yabijja ku bukojjabwe. Kuba ndasooka ne mulaba. Era Mayinja twatudde ntugamba Mayinja toyina muntu gwogenda kuddamu kusikira wano. Titunoonya musiko wadde Lubuga. Mayinja togenda kuddamu kwabya lumbe waffe. Mwamugobye. Y'omuntu teyeesalirawo ko. Twakunaabye, twakumaze. Bw'oba toyimirira kitegeeza osobola n'okwefulira nnyoko nti mukazi wo. Mayinja ku kye yakoze asobola okwefulira nnyina n'agamba ndo mukyala wange. Osobola okwefulira abaana bo n'ogamba nti sinza abazaala Mayinja. Namulabe ayimbi alina isima ne mutabani wa Tamale. Ne Lwamiti. Kale wulira Mayinja okyalembeka. Family yaffe eri bubi. Senga abomba agira. Era alomba bulombi kati no waliwo ekizimu ekimuyingira akayakwana ku Kadama. Kwatweza kuba muntu mukulu bwotyo mu ggwanga Mayinja wera tusomumanyi. Yali w'amaanyi. Ngagenda ku kibwa kyabwassa. Kyatayimbanga ku Mayinja kya kati ntandise otegeera. Waliwo abantu booliraana n'owunga n'okyuka obwongo ne yaliraanani. Ayina be yaliraana. Yali aleesa amaanyi mu Nuupu awo nene mu makadi. Nuupu yali y'amaanyi nga yo. Lwaki mwamu makadi? Ate nze ndi wa Nuupu. Oli waki? Nze ndi wa nkyukakyuka Freedom Market. Freedom Fighters. Waki obuzaabuza abantu? Gye nnyimba. Nga luyimba kimukulu ssibo. Afrika teryayamba laba tuli ku bunkenke ffenneeno tetulina mirembe ansiize byabwe mu bbanka. Nga tolumanya yaluwandiika. Nali muyimbi nali muwandiisi. Tetobadde oyimba lwaki? Hati nkulaga ennyimba ze nawandiika. Nayimba ennyimba ezo nawandiika Kereya. Kereya njagala nnyo erinnya lyo naye simanyi oba omanyi. Kayimba kaali kalungi. Nja kulondoola paka gy'olikwatibwa ekisa n'okkiriza mbe mukwano gwo akumuza omwoyo nemanyi. Nawandiikira Mayinja ennyimba naye salina yadde ekikumi kyeyamba. Oli muganda wo? Muganda wange ne kyogamba ekya muganda wo olya buli. Ekya muganda wo olya buli. Esadi z'olimu za muganda wo kati? Zange. Kakati bw'oba ogamba nti lwaki toyambala za baganda bo. Mayinja nakuwandiikira ennyimba naye Mayinja nina omutima nina ekintu ku mutima. Era kaninde mulumbe. Ndaba tulina olumbe. Mayinja kaninde mulumbe. Mutulako naye n'oyogerako naye. Mayinja n'obw'omubuulirira agamba ategedde. Kiki wali omugambye? Namugamba Mayinja weesonyiwa ebyobufuzi. Kati afa ki? Onoonya kiki ky'otofunye mu nsi muno. Ofunye ekitiibwa, ofunye ssente. Tukoleredde Mayinja tukumidde ebyoto n'oba wakabi. Muyita mu byoto? Ate tuyite. Ebyoto bikola ki? Ebyoto bigira. Bitutumula. Bitya? Tugende wajjaja baamu. Bajja baamu ya. Bamweyana mugobi wa ddiiru mulangira omugezi. Abeerawo. Egundi eno ekateeke. Egundi eno. Mugendayo gye ne Mayinja. Twagendangayo olulinga akyalina amagezi.
oba yagamujjako jajja bam ngachaka tetijada otekayo bibye biki be muteekayo tutekayo ebyakabi bye biki tuine mindi yegundi y'omukoda gwe binika netekamu ebikola byegundi bye papaali nofuwa ne bajjanga bapapala bonna bakwagala nenabugiriza nibakubugiriza bwe bati Mayinja yali bw'amaanyi gwe nonya ku gundi ya Mayinja chovala gundi yakyakumye nnono papa message ozani ya mutwala ne Mayinja onswaziza nyo sandi yogedde bino sandi byonna sandi biresi ne Mayinja kye wakola omwana ogamba omukyalo yandeetera emmere ngenda mumugamba emmere yewooma yantama gwe buli omu yakutama agiseera yammeka sirya mmere kyankya nenjira emmere yeweza ogumu ekitundu njala mmere mu mutwalo kasanvu awo utono na sente Mayinja kyeyakola bobiwine kyali kibi yakiya yamuyamba kati bobiwine abakwesiga Mayinja olaba kati era nali newunyiza bobiwine okuzza Mayinja nti amwesiga nga ffe mu kikati tumwesiga Mayinja tetuyinza nakwata mwana waffe nti agenda akulira ewuwe kyekyasinga obbanyiiza Mayinja kwefuulafuula Mayinja ali mu dipi edipi yaffe bya munju nkumbi gye twali misango emwanyi bakapooka wanga semwogerere babeni kiwanuka situiti abo bonna bali muki mu dipi bakawagga bonna bali mu dipi bannabuzaana bannakayima bakaliisa bali mu dipi naye ye Mayinja alwanye okujjawo ennono yekika yonna agifamire agiyiye era Mayinja tugenda mujjako abaana be asigalire okubanga agenda basiba obulwadde butamalina kumanya bakadaama bo ono kadaama agwira WhatsApp ono kadaama baveeko bwenaku tuyambe okitegeera tugenda mujjako abaana kubanga abaana baffe ajja bonoona tugenda mujjako ki abaana kubanga ayinza obasigamu obulwadde bayita mwefuule befuula kakayimba ka kamiliyoni yakatandika ku Mayinja befuula wowo abantu befuula noboba webingi tebajjukira munnange befuula wenyegere yali kusambya abantu wefuula Mayinja ye yanefuula mpaka kufa Mayinja agenda kwefuulira Katonda Mayinja agenda tuuka mu ggulu yefuulire Katonda agaye Mayinja agenda mu ggulu Mayinja yefuulire Katonda awambe eggulu aliwe kazini adde ku saidi ya kazini Mayinja ajja tuuka mu ggulu yefuule n'okwefuula ate ne muwozi bagenda mwefuulira Mayinja si wa muwozi nalaba esima yamugambye bisigalako wamu Mayinja si wa muwozi wani Mayinja omutuufu gwe buli mwenda temanyi Mayinja gyali aliwo wambabazi ate naye si wambabazi naye batumayo mutume oba abega netabega sanonya sente bannange ono kadamu oba mukwate mugambe ki nja muvumira bwereere bwomusuubiza sente tewazimuwa nja bajjayo baleke basigaleyo nja bajjayo sikati Mayinja kyetugenda okukola tugenda kwesonanga ekika tumugulire bodaboda ayina emmotoka avuge bodaboda aweweere bamutomerere okwo afe tumuwone naye ebintu byakola biswaziza nnyo famire yaffe atuswaziza nnyo Mayinja famire yaffe Mayinja nedda ojagala sente meka tuzisonde tuzikuwe kikyotafunye kikyonoonya ayagala kwongerako musabire essaala Mayinja akusabira essaala buli mukyala agoddamu okwana abeere n'ekikulukuto akyakwana nawe kenyini kikwate lwaki talina mukazi omusajja atakwana omusajja omuganda akwana biki wakire bwe Abaganda temwesiga nnyo bakazi ba tubeesiga naye tokwana omucyo gagwe bwe bw'okola sente osevinga eri eba saving omukazi wo bwewaka bwagaba abaana bonna nga tolina babbali gwaleese obwenzi ate bwenzi kyo omusajja tayenda wali oddeko nti omusajja wanzaalo 5 omusajja taba na baana mpaka ng'omukazi afudde aleeta kayimba kagenda kuddiba akayimba mugatta bantu oza muwoza amagala nze kankulire Mayinja gwe totegeera ate nga wandibadde otegeera kubanga oli musajja mukulu
Mayinja oli mukulu wange byentegeera bye wandibadde otegeera wali olabye keeki muwozi ng'asala keeki bwe baali eno ne Kagame walabako Muganda atudde ku mmeeza kyososola si kusosola omwavu omwana w'omwavu tatula ku mmeeza y'abagagga kino kijja ku nze omwavu taliira ku mmeeza y'abagagga Omumerika asobola okuba nga akwagala nnyo naye akuweera buyambi mu nsi yo takwagala eri kyovula abakalu byogenda n'Abafaganistan bwe baali babaleeta eno refugee camp bazikola eno totolira ku mmeeza ya mugagga n'obwolifa otya n'obwolifa ki otya bakulimbalimba kati Mayinja ettaka ly'emitala nalyo likuggiddwako gwengani nze musika ettaka ly'emitala nalyo likuggiddwako kati mwoza akuwe mwoza akuwe nviira tombuuza na ku famire yaffe maziriza ogamba abantu bakola bati bakomba binusu nga bimenke naye Mayinja otuswazizza nnyo Mayinja kyokoze ekisaanyi kyoyodde buli loogi gy'oligenda mbalikwata oba olemeremu